Kati ngeno laba abagabana ate batunda ng'okutunda kufuusa okutunda ettaka balisazemu bupolotipoloti banoonya baguzi balikozemu estate ebinsobera kwe kutandika okwekubira enduulu mu baamawulire era nayita mu midiya so ekitegeeza ye gwe waleeta ensonga eyo mu mawulire okuddamu eddemu esituke nga ndaba okutunda kususse abatunda n'omuti gw'ekijja ne gutabakwasa nsonyi nagwo ne bagutunda. Omuti gw'ekijja gwe gutya gunnyinnyonnyole ngutegeere kuba nali nguwulira ku mutimbagano. Bagula geeti agenda olaba abasirikale basooka kuyingira bana nga bayingira nga bamugamba batugambye tujje twaze ennyumba eno mulimu bye tunoonya nga mubuuza munoonya ki tiffe batukkiriza okujja okwaza ki. Maama amwe yasetingira kafeera abantu nga maama ziwuliza kyenkunyumiza nga maama ali mu nnyumba yeebase. Abasirikale abo ne bajja ne babagulira naye yeefudde yeebase kyengamba nti yali yeefudde yeebase. Kati ono yasooka kugulira abasirikale bana agenda olaba nga abasirikale bayiise ekikomera kyonna kijjudde ki basirikale nga baaza ennyumba. Bwe baaza ennyumba batuuke n'okwonoona genereeta omukyala avaayo mu kisenge kibaga nti ekiwemula omugagga kusasa mantula. Omukyala bw'avaayo mu kisenge bano abantu abazze nga yali tabamanyi nga bwagamba yali tabamanyi mwe mwavaamu eyamubuuza naawe obwedde oli eno kati gwe bw'oba osensinga ofuna ansa ki naawe obwedde oli wano tuyingiriddwa abazigu batuyingiridde ate ku muzigu kuliko akumanyi ate abuuzizza nti naawe obwedde oli lwaki tewatubuulidde ne tutajja era ndowooza yo ansa gye yali ategeeza bali tugambe ne tujja oluvannyuma obyonoonye ani yawulira nga bagamba nti naawe obwedde oli wano yamaani namugaa Siteera yampagalidde jambiya mpa ebbaluwa ngende ku poliisi. Chairman namugamba mulina entalo n'abaana abo sisobola kuwa bbaluwa nga n'omwana gw'ogamba teyasuze ku kyalo. Omukyala yakozesa empaka n'agenda ku poliisi n'awaaba ne bamuwa n'ebbaluwa empita ku poliisi n'agitwalira chairman. Chairman nampita n'agindaga era naye yaŋŋamba ekintu ekiranga bawandiisaze amagezi n'obaviira kuba bayinza okukusukkako kati bw'olaba batuuse ku sseeri kujwetekako kyotaabadde nawe bayinza okukusukkako. n'obuwala nagawa otabuse naye empalana z'abaana mu famire zibaamu kankubuulire ate bwe kijja nga temwazaalibwa maama y'omu ate kisukka muli bubbi bwankukunala kati omanyi kye bafa lwaki baagala nnyo nva ewaka baagala batunde awo waka bakalambuzaawo ogutali gumu egitali ebiri bagenda tunda taata abwe bamuleke ng'akunamidde mu kati kaakati ogwo omuti we baamuziika taata wamwe gwe wabadde onnyumizaako kuba tewagumaliddeyo wewe wansi we baamuziika mu muyembe era we yalama bamuziike kati baagala batunde balekewo just ako akayembe era ndowooza baagala batunde balekewo tewabiwulira ow'ekirooto awo obujulizi mu kooti mbumbu omugenzi yamuloosa kati tumanyidde ku kintu yamuloosa ekirooto era tosobola kikebera bakugamba bugambi nti ndoosi basimya tulina munno abaloota siyoyika bayitirivu nnyo kwegaba abaana bakafeero bonna baloota basekalootera balimu babiri baloota bali basatu mulimu akawala n'abalenzi babiri bo baloota buloosa ebika byabwe ekyo sina kiyinza bookerako oba sitoiti ye bannaashi gwe manya ekintu kimu omusajja straight oyo ngenda munoonyaako manya ekintu kimu njagala nnyinyonnyole mulimu omuntu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi mwebale kutya mwebale kusubscribinga. Abakyala ndine Stella olunaku olwaleero. Stella mwamubuusizza amaaso bannange. Sirabyeyo omuntu amufaako ku media awo. Namubuuzizzaako oba yakubiddeko ku bunoka essimu. Ngamba nti yamukubidde naye nze njagala nnyo okutegeera ku mboozi yaabwe ng'abaana okutuuka biro eno byonna we bibeereddewo. Mwebale kutya mwebale kusubscribinga. Bw'oba oli mupya nyigira akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Banaye abakyala mwekwate wamu tuyambe ku Stella. Ndaba abaami babafuddeko, kimanyi nti abaami babafuddeko bonna kumbi. Naye Stella sirabayo omuntu yenna amufaako bannange. Mwekwate wamu abakyala tuyambe ku Stella ono Honorable Justin Nameere, abakyala ab'amaanyi abali mu maofiisi. Omwana ow'obuwala wuno mumulaba. Ali ku mutimbagano kwakuba emiranga naye bannange teryamulabawo. Tusaba Mukama naye mumuviireyokko. Mwebale kutya mwebale kusubscribinga nyigira akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako obulambalamba. Bw'oba oli mupya ngwa wakaneeyungako video gisharinge, commentinga, likinga. Kujjukiza Abawamato Estates Management nga bano bali responsible for rent collection. Bakugamba nti gwe landlord alina amayumba leeta ennyumba. Totya ennyumba zikwasa Abawamato Estates Management kuba be bagenda okusobola okukolektingira rent woba mukuwe ng'ali wamu nga tewali byakubonaabona tokonkonye ennyumba ya landlord. Bo be bamanyi bwe bakikola naye bamukuŋŋaanya ate ne bamukuwa ng'ali wamu. Ne bwe bagamba nti njagalayo advance bannange ennyumba zange naziba wampe advance kwa myaka 2 genda oyogereko nabo offices zaabwe zisangibwawo. Offices zaabwe zisangibwawo Mulungujja banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu obeere ng'obafuna bulambalamba be Bawamato Estates Management. Ate nga tebakoma collecting rent yekka. Bano eno bamanaginga ne property nti property security bamakinga sure nti ekizimba kyo kirina security kiri well managed kiri mu good shape tekiriiko babbi tewaliwo bakisumbuwa. Kale kwegamba bakukuumira ekifo bakukuumira property bakukuumira amayumba be Bawamato Estates Management. Banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu mwongeremu. Dr. Julia akugamba nti eddagala lya Herbal lyeririko. Gwe wenna omwami alina prostate enlargement bannaye nnyongera okubajjukiza nti kano ke kawaga akaaleeguuka. Omusajja alina akawaga akaaleeguuka oba ofukaafuka buli budde tobeerako time w'ofukira emirembe gikuggwako toba namaanyi ga kisajja tosobola kuzaala. Be babasajja b'osanga nga bamutaddemu akapiira. Tokkiriza private party y'okuseebengerera nga Dr. Julie waali mukubira essimu gamba nti Dr. Hello mpeereza ku ddagala abeere ng'akujjanjaba. Abakyala abaagala okuzaala bw'oba toyagala kuzaala togeza n'ogende wa Dr. Julie kuba woogenderayo bw'oti eddagala lye ligenda kuweerawo oluzaalo luzaalirewo ligenda kulongoosa ligenda kukirinzinga ajjanjaba ebizimba mu nnabaana buli ky'omanyi ekireetebwa ensonga ezo nga ziri mu baami n'abakyala Dr. Julie akikolako. Abalina pressure sukaali akabengo ajjanjaba buli ndwadde alina eddagala. Yeyo y'ennamba y'essimu. Mukwano njagala okomewo wano nga weebaza bwebaza. Ensanyusa okulaba Stella. Kale nange ensanyusa okukusanga. Bane Stella nze nnyongera ku mboozi manyi nti nno oli mu nnaku naye nnyongera ku gundi ku ddoboozi. Ddoboozi lyo lwadde. I'm so sorry. Ddoboozi ttono lyeryo. Buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza bamaama bataata basenga ne bakojja. Mwenna mbalamusizza. Kaakati nze Stella kyensinga okwagala okumanya njagala okumanya ku mboozi yo. Ojja otya mu lujjula lw'omugenzi taatawo? Akyali taatawo ffe ebya DNA tetwabitegedde ffe tumanyi nti taatawo. Ojja otya mu lujjula lw'omugenzi taatawo? Kubanga omuntu wabeerako n'engeri gye yajja baakuzaalira awo baakuleeta buleesi. Tunnyonnyoleko okuviira ddala emabega. Kati nze sitole egyenfuna. Maama wange yansuula nina emyezi 2. Yakusuula wa? Maama teyansuula naye yanteeka ewa ssenga. Ssenga wange Ssenga Nakungu Grace. Nga nina emyezi 2. Nakungu Grace ye muganda w'omugenzi. Era ye yakuza kitaffe. Nange bwe bandeka. Kati maama wanteeka awo. Tubadde ngawo ng'era taata yatuwa obuyambi. Era tubadde ngawo ng'era taata bwajja ku kyalo ng'era alina okujjawo n'aleeta ekyetaagisa. Nga taata ne bw'aleeta ngoye
ng'era luyina olwange obbaako. Kati bwe mpeza emyaka 13 awo taata we yafiira, maama nakwatagana ne maama eyali mu maka ne banzijawo ewa ssenga ne bantwalira ddala wali mu maka ga taata. Kati bwe ntandika okubeera awo ne wabawo omwami eyantwala yampeererako omwaka gumu nanziza. Mwami ki? Omwami oyo mwami Kizito. Mwami Kizito yali akola ng'ani? Mwami Kizito jjukira taata bwe yafa abantu baatugabana. Awo wali otuuse emyaka ng'emeka taata mwe yafiira? Taata yafa nina emyaka 13. Kati mwami Kizito bwantwala ne mbeerayo okwo. Mwami Kizito yali akola ng'ani? Mwami Kizito ekisaawe eyo yakolawo nga taata. Yali abayita atya mu famire eyo? Mu famire eyo mwami Kizito yali mukwano gwa taata. Yali mukwano gwe? Omwami oyo sigamba ono mwami Kizito yali gundi manager. Oli we najja si oyo manager ate oli mulala. Kati bwantwala ne mbeerayo okwo ne mmala ne nkomawo. Nkomawo ne ntandika okubeera awo ewa taata nga nina emyaka 14 naye nga maama oli eyaliwo yagenda. Era natandika obeerawo nga mbeerawo omu. Ng'obeera mu maka ago n'oyo omwami Kizito yakutwala? Ewa mwami Kizito navaayo ne nkomawo ewaka ewaffe. Ew'omugenzi? Ew'omugenzi. Kaakati maama eyaliwo mu kiseera ekyo n'omugenzi Paul Job Kafeero ye nga yavaamu yanoba yagenda? Nga ye yagenda. Taata bwe yafa yabeerawo akaseera katono n'omwaka tegwawera ndoza yabeerawo emyezi ng'ena. Maama oyo baali bamuyitaani? Maama oyo ye mukyala Nasanga Madiina. Yali abeera n'omugenzi era ye yamujjanjaba? Samanya byakumujjanjaba kuba omugenzi mu kyalo yajjangayo buki mbuzi. Naye nga maama oyo naye teyazaalamu. Teyazaalawo ewaka. Era ye taata bwe yafa neyeegendera n'abivaako. Kati ne ntandika okubeerawo paka na kati wembeera. Ku myaka 14 nabeerangawo bw'omu. Banno baali balazeewa? Bannange nga bali mu maka g'e Kajjansi ng'abalala bali ne bamaama baabwe. Kaakati eno mu kyalo kyammwe y'Ebukunja weewo taataamwe we yalwala n'adda mu kyalo n'abeera eyo? Taata bwe yalwala teyadda mu kyalo. Ate ogaye mwaga amaka mwabeerangamu maama wo? Mwabeerangamu maama. Babeerawo budde ki? Taata yajjangayo nga bwajja eno bwadde eri bwadde eno? Ffe tubaddengawo nga taata mukyala ajjayo buzzi. Najjayo n'amalayo ennaku, najjayo oluusi lwazze lwennyini n'addayo. Okitegedde? Bwe kityo bwe kibaddewo. Kati taata ebyokulwala kwa taata sirina nnyo kyenyiza byogerako kiri awo kuba nali muto. Okitegeera? Ebyo sirina kyenyiza byogerako. Bwe nabeerawo ewaka nga bannange bali ku kibuga nafunanga okusoomoozebwa. Oli ava ku kibuga ate najja nakumanyirira mu kyalo. Atya? Tulina baganda baffe abo 4. Tebatandise kati kufuuka kizibu. Already baali baafuuka dda okuva mu kufa kwa taata. Abo be bajjeko DNA? Abo bennyini era abaana abeeyita abaana bo baatandikirawo. Vaa ne mukwabya olumbe baatwalula bo tebabaalula baagaana. Nga bo bagamba jajja Nangangasi alina okwabya olumbe lwa kitaabwe. Babaalula batya? Okwalula omwana balina emikolo gye bakola baddira ekibbo ne bateekamu akalira. Obulira bwammwe bwali bwe buli? Era omukazi yenna oba olina otereka akalira bwaliwo. Banaye kati nze bwe balimbuuza akalira k'omwana ndikola nti? Ate era omukazi ekibbo kiriba na bwe kiti ekyangu ti omusajja okutuuma eri omwana erinnya oba olina omuwaaki akalira. Abasajja bedda ndowooza Abaganda n'abaakati bw'osanga akimanyi ennyo bw'otamuwa kalira tawa mwana we linnya. Ntaba we omwana ke kalira. Nze simanyi. Kanoonye kuba bajja kakubanja. Bajja kamanja? Bajja kakusaba.
Babaalulira mu kibbo. Bamama bamwe baleeta obulira bwammwe mwenna. Babuleeta. Abaana babeka. Abaana abakkiriza tuteekwa okuba twayalulwako abaana nga 10. Abaana 10. Abaayalulwa. Ne baleeta mwenna obulira bwammwe. Jjajja Nanganga n'atwalula. N'akakasa nti muli baana ba mu nnyumba. Era yeyo ensonga lwaki Martin yatwala obusika. Simon yali agannye omwalula. Mwami Ssenkubuge kyava abuuza Jjajja Nanganga, ono ye si mwana? Oyo omwaludde ne kiraga nti yamuzaala ateekebweko ng'omusika. Bw'atyo Martin bwe yafunamu obusika. Martin y'omu ku bano be baakebedde nga ba mwami Kafeero omugenzi. Martin y'omu ku baana ababoole abaaziribbwa. Martin y'omu ku ffe. Era ffe yasigadde kitaffe. Bali bateekeko taata owaabwe naffe tulina owaffe. Kaakati enkaayana zino ziva ku kisiteera. Enkaayana zino ez'okukaayanira omufu. Bannange bino ebintu kati kankubuulire. Ffe tulina kye twali tetumanyi. Kyetugenda kwegamba tumanye ebiseera bino. Twatandika enkaayana olw'ennyumba y'e Kajjansi. Ennyumba y'e Kajjansi yasooka nebeeramu abaana 3. Nga waliyo Simon, waliyo Nagawa, waliyo ne Swasi. Awulira? Bazaalibwa maama omu? Tebazaalibwa maama omu, buli omu alina maama we. Kati abaana abo babeera mu nnyumba eyo ng'era be bagifunamu. Bamama baffe nga balaajana lwakiri bagaba buli mwana afuneko omuzigo. Lwakiri abaana 2 ku muzigo gutya gumu. Tusobole oweerera abaana. Bali abaana nga basooka bagaana. Kati bwe bagaana, Simon afunamu awo kashuwa ddiiruke agenda ebweru. Simon bw'agenda ebweru ne Nagawa era nga bw'omanyi abaana abawala nga naye afuna waafumbirwamu. Swazi ng'asigalayo atya? Kati Nagawa mu kaseera ke kamu Nagawa bimutabuka kaddeeka nga Nakawere. Swazi amukuba mizibu amugoba. Simon akomawo. Swazi amugoba nga Swazi yawasizamu mu nnyumba nga mulimu bakoddomi be nga famire y'omukyala yonna ekola ki? Ebeera awo. Eri awo. Agoba banne. Kati bw'agoba banne baddukira ewa Taata Mandeevu. Baddukira ewa Taata Mandeevu. Taata Mandeevu bayita olukiiko. Bwe bayita olukiiko atutuula. Ne twatuula. Ekigambo ekyo kyava mu Simon nti ennyumba y'e Kajjansi tugitunde. Naye tusooke tukole DNA. Nga ffe tetumanyi mishoni zaabwe. Bwe batunda ennyo bwe twakola DNA. Okola DNA batunda poloti z'enkoko njeru. Waliyo poloti ezo zaali 2 nga ziri mu ttawuni mwennyini. Badde manyi Ministry of Gender ye yabasasulira. Va ku eno DNA. Muyinako DNA gye mwasooka okukologwa edda? Eno kireke waliwo DNA yasooka. Era mwaziikula kitamu? Mwagikolera kwani? Eyo DNA batugamba batutuuza ku ddwaliro basooka batusomesa ne batunnyonnyola. Batugamba bagenda kukebera omwana ne maama we. Bajjeko balabe omusaayi gwa maama ye. Kati bajjeko maama kye yawa omwana. Ekisigalawo kitegeeza kye kya taata. Oba kyengunyonnyola kitegedde. Natukkiriza. Ne batuggyako omusaayi. Babakebera batya awatali kitaabwe? Kati ne batugamba bwe banaamala ekyo omusaayi guno abaana be banaalaba nga gufaanagana. Ekitegedde be bagenda obba ab'omu nju. Batukkiriza batukola bye baayagala. Wayita ndowooza kuba batwala DNA egenda malawo kiseezi. Bayitawo kumpi mwezi nga 1 n'ekitundu. Ngenda okuwulira nabibuulira na ku Wolokoso. Nga bagamba abaana ba Kafeero batunze ennyumba bwe baamala ottunda n'adduka n'agenda ebweru. Kati bw'agenda ebweru bwe mpulira ebyo ku Wolokoso nkubira Taata Mandeevu. Bwe batunda amaka g'enkoko njeru ne babajjako
poloti temwali nyumba. Zaali poloti 2 ze baatunda. Ne bakolako DNA, Simon n'agendako ebweru. Ne bakolako DNA. DNA batennadda, liza okusenga tezinnadda. Ne batunda ennyumba y'e Kajjansi. Mbiwulira ku Wolokoso, n'owokusimba. Baga abaana ba Kafeero batunze ennyumba, omu yagenze ebweru. Naye nga liza tezinnadda. Kubira Taata Mandevu mubuuza. Nze taata liza okusiba zimala wiiki 3. Naye ng'ebbanga ligenze. Nangamba Namuli nja kuddamu kkubire. Ayitawo akaseera ng'addamu nga nkubira ngamba Namuli liza okusisakomyewo naye abaana bali 4. Abaana bali 4 liza okusize baleese. Naye nga liza okusize zinnadda beerondamu ne batunda. Baali bategedde batya nti be baana. Akitegedde? Tubeerawo era nga twemulugunya naye ng'era batutulugunya kuba nze Swazi ye ne Nagawa nga buli we bajja mu kyalo Tebaakusiima. bavuma bakuba ve waffe biki ne tubeerawo mu eyo embeera ey'obutakwatagana. Kati wayita ekiseera obusungu bunnuma. Swazi nsaayawo okulimira nasooka nensaawa ku ttaka nangobako napangisaawo abalima ebikajjo nenzira ku kibanja ekirala era nawo napangisaawo abo. Swazi nga buli w'olimira kasita alaba nga osaayeewo ye waayagala okuteeka abamuwa ssente z'amangu. Emmere yange nga bagisenda buli w'olimira bo we baagala. Ekyo nenkigumira ne neesonyiwa olimira ku bibanja bya taata. Nembeerawo nga nze wennimira mpangisaawo bupangisa ku kyalo. Nga wennimira mpangisaawo bupangisa nembeerawo mu eyo embeera nenjigumira. Kati kyasinga okunnyiiza ate waliwo ekibanja ekiriraanye ewaka. Ngenda olaba aleese omuguzi akitunze. Naye nga ne chairman tabaddeeko bwe bakozi byabo. Wayita akaseera katono nti ettaka twaligabanye. Nga bagabanye 4. Era beebo be 4 be balonze essaawa eno. Era nakati be baliwo be baana. Naye nga baali bakolako DNA edda. Era neereeta abo bameka? 4. Era be bano abaana baali babeera mu maka g'e Kajjansi. Era beebo baali tuli 3. Ekyabaleeta kati okuba 4 kuba omuwala alina mwannyina gwe baamuzaalira ddala naye yoyo gw'olabako omuto Benikito. Nga babazaala maama yo. Kati ndowooza maama yamutabukira kwe kujjayo ne munne ne basobola okuwera 4. Kati ngenda olaba abaagabana ate batunda. N'okutunda kufuuse okutunda. Ettaka balisazemu bupolotipoloti banoonya baguzi. Balikozeemu estate. Ebinsobera kwe kutandika okwekubira enduulu mu b'amawulire era nayita mu midiya. So ekitegeeza ye gwe waleeta ensonga eyo mu mawulire. Okuddamu eddemu esituke. Nga ndaba okutunda kususse. Abatunda n'omuti gw'ekijja ne gutabakwasa nsonyi nagwo ne bagutunda. Omuti gw'ekijja gwe gutya? Gunnyinnyonnyole ngutegeere kuba nali nguwulira ku mutimbagano. Kijja waliwo omuti. Oba walabako mu kufa kw'omugenzi omuti abantu gwe balinnyako bagwe gumenyekeko ettabi bagwe kati gwego kuba jjukira ye yali yagamba mbu bamuziikanga mu muyembe gwe. Gwego gwe muti? Gwego omuti gwe baasala. Ne twebuuza ddala omuntu buli kimu yakirimu ebivulu yabifunamu akuŋŋanya ssente ku bivulu bagenda yonja waka. Ennyumba tagifaako nga talinaamu kale yadde kafiiringi kawaka. Kwe kutandika okwekubira enduulu mu midiya ku TV abantu ne bavaayo ne tufuna Honorable Balamu neyewaayo tuyamba paka bwe tutuuse ku kino ekyotujjako ki omusaayi. Nga batuggyeko omusaayi Honorable yatulaga agenda kutuyamba kubeera yatugamba babadde nga babajooga lwakuba temuli n'abayamba.
nga baani abajoga baswazi naffe ne tuba bagumu nga tufunye omuyambi nga tuggyeko omusaayi puluno kwe era n'ebyokuziikula byonna Honorable ye yabikolako ne bajjayo sampo nebiba bwe bityo naye kati ekisinga okutuluma kwe kutugamba nti era abaana bali bameka bali bana ne bwe bandikomezzaawo kale ne baleetayo abaana abawera 10 twandibadde bamativu naye kino kirabwa n'omwana omuto kituufu nawe bw'aba liifu yagusala mancoolo oba kyemba nkiyita bwentyo tetwakkiriza byava mu musaayi kati ate ekisinga okunnuma essaawa zino ng'ate era bannaffe batulaga nti nze ali ewaka baŋŋamba nnina ovaawo n'essaawa zino nveewo ndagibwa kuba olaba ne bubogo bamupangisa omuwaayo ki obudde naye nze tebabumpadde baali bagala nveewo nakwo olwo lwennyininyini lwe baalaga nti bali bameka bali bana ankozeeyoko katono nga olunaku lwe lwasoma DNA manyifa ebintu bino tulize tubigoberera tubiteekamu obutego bwaffe mpola omanya talina simu oba tolina sente okozesaako obwongo empapula zonna ku malwaliro gye twagenda Kafeero Tone ye yasookanga kuki ku lupapula Kafeero Tone yani sina ngeri gye nyizamu okunyonyolamu kati Kafeero Tone mwannyinaze ye muganda wamu omuto si muto muvubuka mukulu era Kafeero Tone ye yasookanga ku lupapula ke katega akasooka be baali basoma wano si ye yasooka nga batusomera results si ye yasooka lwaki bwe ziba nga results zaali ntuufu ku lunaku lwa Sunday nga results bagenda zisoma Lwakuna maama wa Nagawa Elizabeth yali ku kyalo ng'agamba ffe tukimanyi abaana balina okuddaaba bana era batuwe n'omusika ne muwala we bwe yakwata akazindalo kye yasooka obbanja musika alaba nga waliwo mission kati omusika baali babanja waaki baagala nti kuteekako waabwe onaaliko aveeko kuba si mwana wa waka kituufu tukikkiriza badda bana ssaawa zaali 12 ez'okumakya kigambibwa nti mukyala wa Kafeero omubwati yaliwa maama bisirikirwa maama Namatovu Robina maama Namatovu Robina ekikulu bamaama bammwe bangi yali ajaganyizaako abaana omubwati waliwo avaayo ennyo mu mawulire nga yeeyita omubwati kati ate waliyo abatavaayo okitegeera anti kati ekitegeeza yasigala omu naye nga ate we batugamba eddame lya kitaffe bwe yagamba ndese abaana nesirese namwandu taata wamwe bwate bwe yagamba bwe batugamba bba baliina yagamba ndese abaana naye sirese namwandu naye tulina maama waffe bisirikirwa ku lunaku olw'okunaku makya nga tebanasoma results yali alaga nti abaana bali bameka bali bana kati awo ansi ogifunye yali alaga nti abaana bali bana kitegeeza baatugamba bwe banaaba batusomera results bagenda zireeta ziri sealed mu bbaasa nga ziri sealed saalabako bbaasa yali sealed baali bazibikudde dda baali bazibikudde oba minisita yasooka n'aziyitamuko eyo mu ofiisi anti kati ne waba ye yasooka n'aziyitamu mu ofiisi ekyo tetukirinaako buzibu naye ffe tugendera ku kino kye yatugamba nti zirina okujja nga ziri sealed akategedde tuzisaba okululiraawo zibalina zisaba okululiraawo mu maaso gaffe baleeta buleesi lupapula nga batandika kusoma gundi kisigedde kati olwo nga babasomera nga bagamba siteera toli mwana negativu gundi basoma busomi bali abayise ne bamala ne bagamba basigadde we are sorry asigadde nga tulina kweyiiya I'm so sorry bannange okeera otya no nga agidiriza kigozi siyazaala ng'oba onkoze bubi ekintu ekyo kiruma kituluma I'm so sorry
Era abatulaba abamu bafunamu ebirowoozo byabwe, abamu batugamba biki, abamu batugamba biki. Era neyangambye genda ofumbirwe nze ngenda kuwasa. Eriyo omusajja asobola owasa omukazi atalina waabwe. Baba wasa munaa. Naye lwakuba okuba neewammwe kikulu. Okuba neewammwe kikulu. Banditunze byonna. Ne batatwawulamu. Twanditegedde kuba eriyo abaana mu nsi nga kitaawe talina kye yamulekera. Okitegeera? Mbeera ki yakutuusiza ddala kusenga okutuuka okugenda mu ofiisi ya minisita Balamu okutinkuula ensonga zino? Embeera yali yakutunda nga kufuuse ekizibu. Ng'agenda kutunda akumalewo bumazi osigale nga tolinawo dduo. Ekyasinga okunnuma kwe kubanga kitaffe essaawa zino nga yali asigadde ku yiika 3. Kati nenkubamu akafaananyi ng'agenda kutuuka ng'ali mu kapoloti. Awantu awo kigambibwa nga wali mu yiika 27. Yajja atundako ezo zonna swazi. Basooka ne bagabana ne batandika okutunda bbungabbo buli omu ng'atunda ewuwe. Kati kinakubamu akafaananyi ndaba nga mu butuufu omusajja agenda tuuka nga ali mu kapoloti. Bwe kuvaayo twekubira enduulu. Yali ensonga. Kyokka ate enduulu ne muzeekubira ate zo ne zibakuba bukubi. Bwe biri ye Uganda yaffe omwavu taba na kiki. Wakati olaba n'ekika kati ne famire etandise okuga nti hagereka oli mwavu ono si yakuzaala. Azaala abagezi abakkiriza okutunda. Abasiru abagaana okutunda tabazaala. Ndadi tabaloosaako. Tataakomawo mu birooto baloosa tabaabubaka. Sijja kulimba simulootangako. Baatugamba mbuno we bazikula omugenzi taata wammwe Job Kafeero baasangayo mbwe ebifundikwa, baasangayo eddagala. Baasangayo eddagala kuba nze nali ku sayiti kwennyini. Wali ku sayiti kwennyini? Naliwo. Baasangamu eddagala? Baasangamu eddagala bajjayo baapanga. Ne basooka baliteekanga mu kaveera. Bajjayo ekiveera ne bakyokya nga bingi. Era omu ku baali bavuzikula nga jangu obyerabireko ddala. Ne mugamba siina tunula ku bintu ebyo yadde ekivudde mu ntaana. Totunula ku bivudde mu ntaana? Nali siina bitunulako olw'ensonga. Nali siina tunula mu ntaana ya muzeeyi. Nali siina naye mwennyini mutunulako olw'ensonga namuziika. Mu Buganda omuntu nga wamuziika tolina kuddamu mulaba mulundi gwakumeka. Olaba bwe tubeera tubimanyi n'ogenda n'olaba eyaffe edda. Kasita oba nga waziika tolina kuddamu mulaba mulundi gwakubiri. Bwe batugamba tetumanyi sayansi kyali awo. Kaakati mwena abantu baaziikuula mwe nga muyimiridde eri. Era temwatunulayo temwalabako. Mwawulira buwulizi. Twawulira biwulizi. Lwaki tebabakubira ekifaananyi ne bakibalaga ne mulaba eddagala? Era kiba tekikirizibwa. Era kyali tekikkirizibwa. Nze eddagala nalabako akaveera nga bamaze olipakinga mu kaveera ke nalabako. Ne bagambye ogwo mu ddagala. Obadde baaguzizika omugenzi. Ne balyokya. Eryokyebwa. Biki baswazi bye baasinga okukola like ebyakuprovoking ennyo ng'oggyeko okutunda baali bakubyeko? Mwakolako ku family meeting ne basenga abamu bonna ne babaawo baganda ba kitammwe nga temunaba kujja mawulire? Kati nkugamba ebigambo bino. Bali abaana tebalina taata gwe bawuliriza kuba ne taata Joseph gwe babadde nga gwe batambula naye ebya ssente bimanyi obbaawula ne bamukuba. Tebalina taata gwe bawuliriza, tebalina senga gwe bawuliriza, tebalina muntu yenna bawuliriza ow'ekika kyabwe. Bali babiri ab'ekika kyabwe. Waliwo omwami eyo mu kyalo bamuyita Bogere Gideon n'omukyala Namatovu Robina. Eyo ye famire yaabwe gye bawuliriza. Naye bano bataata basenga tebabawuliriza. Kaakati bali bo bakola nga baani? Bali. Munnaye tetumanyi baleka bafuuka ba kika kyabwe. Baganda ba mugenzi, bakwano ba mugenzi bo? Oli omwami yali mukwano gwa mugenzi. Namatovu Robina era munnaye ye muka Kafeero omu bw'ati. Bannange maama wo muyita muka Kafeero omu bw'ati. Maama wange nno ye Nalwadda Florence.
omumanyi toyagala kusibako bamaama. Mu Buganda atakwagala tomwagala. Kituufu. Nkutegedde nnyo mugwange. Nkutegedde okufa obufi. Ekikiggwe atakwagala tokola otya? Atakwagala tomwagala, yagala akwagala. Kati oba weesibako waaki atakwagala. Yakola ki oyo omukazi? Munange oyo omukyala talina nnyo kyeyankola ye nga ye bwakiraba, naye ate alina kyeyankola. Kyeyankola kwe kubanga nga maama ng'ate naye muzadde yandibadde atutuuza n'atugatta ng'abaana, naye alwana nnyo atwawule, twawukane. Ekyo kye kibi ennyo ye kyatasobola kulaba nga kibi, naye kye kibi ennyo ekyo kyeyankola era ekyamunkyaya. Twawula famire ya kitange. Kati ng'akola biki okubaawula? Anti kati byakola okutwawula, kuteekamu bali abaana, okubalaga nti bo balina kuba bana be baana ba kitaffe. Mwe muli temuli baana ba kitaffe. Ffe tetuli baana, naye ng'ate yagenda okwagala kitaffe. Nze bwe sitole ezempulira yagenda okwagala kitaffe ng'abamu tuli bazaale. Nga bw'oli. Oyo omukyala yajjako ewaka mu kyalo. N'agamba ssenga wange, akaana Pawulo ke bamusuulira nga kato keekaliwa. Tikeeka ggwe. Ng'akaana ako keekanze. Kyokka ate bw'amala ne yeeyokya, alina interview gye yakola n'agamba, bwe mba kye ngenda okwogera ku Siteera nga si kituufu nga Pawulo si ye yakiŋŋamba. Omwana wange omu bw'ati gwe nnina afe. Akuba Mukama alwisaawo naye abantu abamu bye basaba yandibibawadde. N'agamba nze Pawulo yaŋŋamba nti maama wa Siteera yamusuulira Siteera. Mbu maama yankwata n'ampa taata. Taata n'aswala obbeera nange ng'abantu bajja gamba ng'abantu bakimanyi siri wuwe. N'ankwata n'ampa ssenga. Awulira? Kati awo omuntu ng'olowooza bw'aba taata yali akimanyi nga siri wuwe, lwaki yampa ssenga? Mbadde manyi yandi nkutoba n'ampa muganda wa maama. Ng'oyo mwana si wange. Maama wo gy'ali? Gy'ali mulamu. Bw'okula n'omubuuza maama lwaki wansuulayo agamba ki? Maama, nze ebintu ensonga y'okunsuulawo nasooka ne nnyiigira maama. Awulira? Ne mmala maama n'annyonnyola ebibye ne nnyiigira taata. Okitegeera? Kati ate bwe nkuze bonna ne ngattagatta. Ne mbireka awo. Kuba maama yannyonnyola ensonga ze ndabye kati nange. Yagamba ki? Ebyo tubireke. Eby'abasajja era obimanyi. Eby'abasajja, embeera z'abasajja era ozimanyi. Kati maama we yannyonnyola. Naye maama yakomangawo ke emabega okukeberako ebukonje gye yakusuula. Maama naddamu olaba maama. Kyenzijukira obulungi omulundi gwe nasooka omulabako nali mu myaka nga 6. Era nga bagamba gwe mulundi gwe yali asobozesa okujja okundabako. Kati n'amala n'atandika obbeerera ddala ku kyalo. Okwo kwe mubeera. Kuba naye kwe bamuzaala. Bwe babeera kwe bamuzaala then omugenzi yamulya. Ne bakuzaala si mu bubi bambi munsonyiwa ekigambo kye nkozesezza. Anange munsonyiwe. Naye kitolose. Omanyi baddaaki. Maama okwo kwe bamuzaala. Ennyambala yonna gye nnyambadde neevudde ekigambo. Gwe taata we yalabagana ne maama we beevulunga mu ssubi ey'ebukunja. Si kyo seeka. Beevulunga kankubuulire. Bw'abanga maama wo bamuzaala okwo ku kyalo nga naawe maama wo ava okwo. Kati jjukira abantu b'oku kyalo baba beemanyi. Awalaka agundi, awalaka agundi. N'ab'oku kyalo bakimanyi oli muwala wa Kafeero era batukola bati. Bwe bali mutukola. Nnyumiza emboozi.
Ntati solaba mama ngira bangamye n'emyaka 6. Namala n'akomawo n'abeerera ddala ewaabwe. Nkyamawero olumu ne mubuuzaako. Kati olumu taata nabawo omukyala eyalopa ewa taata tinkyamawo. Taata n'aŋŋamba bwe nja kukukuba embooko. Kati ebiseera ebyo nga taata tumutya atambula n'oluga mu mmotoka. Nja kukukuba embooko toddamu kyama wa mukazi oyo si ye maama wo. Naye nga nina kye neebuuza mu bwongo. Waliwo omuwala gwe nakula naye mu famire eyo nga nsingako okwo. Nasooka nempitanga ssenga nga muyita maama. Kati ng'oli jjukira ye mwana wa waka omuggalanda ye nga ŋŋamba oyo si maama wo toyita maama wange maama. Kati nga ne ssenga ŋŋamba olina kumpita ssenga. Naye ekintu ekyo kinkaabya nga ŋŋamba nze tebanjagala lwaki nza nga n'omuyita maama nga tebali abayita bo bamuyita maama. Nze kyokka ŋŋamba muyite ssenga ne kinnuma nga bw'omanyi omwana kyankaabyanga nnyo. Kati omuwala oyo ekunnemezangako nga ntwala ewa maama. Naŋŋamba ono ye maama wo toddamu kuyita wange maama. Nga bw'omanyi ebyabaana ebyokukyalo. Kyokka ng'ate ye taata akugamba nja kukulaga maama wo si y'oyo. Kati ye taata ateeka okuba yalimu obusungu bw'okusuula ki omwana. Era maama wange alina oluyimba olumuyombya ng'oyagala ayombe lukube nga wooli. Luyimba ki? Eno taata lwe yayimbira naye gwe omuntu ategeera asaba n'emmere n'osuula omwana omwati mugwana kikolimo kibe nga kyanjawulo. Kati lwe luyimba taata lwe yayimbira maama wange. Osaka kayimba bakayita ani? Mwana wa Kinyozi? Ogwana kikolimo kibe nga kyanjawulo kategedde. Baali bayimbira maama wo. Era maama we yafunira empala n'ateeya amaanyi. Kale kakayimba seeko jja tujja ku mulamwa. Maama we lumunyiriza ddala talwagala. Era bwe yagiranga akasajja ako ne kalyoka kannyimba kalyoka kammanyiira. Naye bannaye taata wammwe ebintu yali abiyisa mu nnyimba. Meseji ze ezisinga zaalimu. Ebintu yali abiyisiza ddala mu nnyimba. Ndowooza obulamu bwe bwamutabukangako ng'atuula ng'akwata peni n'olupapula. Bannange oyo simulabanga. Ebintu nga tabyogerako ng'abiyimba buyimbi. Mwe ne mwesootinga. Omanya nti bakuyimbyeko ogamba bannaye nkoze ntya kafeero kaŋŋendeyo mulumba nnyimba ka. Kaakati nga maama wo bamukubira kayimba ogwana kikolimo. Ofe nga bawuzuma. Abasuula abaana. Bambigaayo oyo ndowooza abaafuna chance ne bamusembererako alayika yali musajja mulungi. I think he was a nice person. Kyobula abantu batekinga advantage of him. Kakati bino bye bagamba mbu taata wammwe yali musezeeyo mu kyalo mbu kyekyamuviirako n'okugenda mu depression obimanyiiko? Wabiwulirako naawe? Esitole ey'obusezi ebisigalira by'abafu. Oba bali buzannyo bwa mukyala w'omubwati. Maama Robina? Namatovu Robina. Yali nnyini muzannyo ogwo. Atya. Kigambibwa nga kitaffe Mwami Sale yali amuwadde ssente kugenda ebweru bamujjanjabe. General Salim Sale. Kaakati naye nga baali baafunamu obutakkaanya n'oli omukyala Namatovu Robina. Yabaafuna obutakkaanya. Mukyala w'omubwati baafuna obutakkaanya. Ng'era baayawukana. Oyo omukyala teyafumbako mu maka ga kitaffe. Ekyo oyinza okikkiriza? Bw'aba yafumbayo njagala ondagirira amaka ge gaali luddawa. Kaakati ajja ate abeere maama wammwe omubwati atalina na maka. Maama waffe omubwati yalina akazigo ke mwe yavanga ne basinkana ne taata.
amaka ge kajjansi agenda okugendayo. Mama amwona omubwati ye mama wanagawa teyazaala talina mwana waffe. Kigambibwa nti agendayo nga tata yagenze ebweru. Bwagendayo waliwo omuwala eyali abeerawo ng'ayita taata kojja. Omuwala oyo muwala wa Ssenga Grace. Ng'agendayo ng'amugamba ndi mulwadde. Kati omuwala oli ng'amuwerekera mu ddwaliro ng'akomawo ng'awummulamu. Ng'ayingira mu kisenge ng'awummulamu. Naye waka wali yali ng'akyalawo bukyazi. Kati bw'ayingira n'awummulamu ekiro baba bali awo nga bawulira omuntu akonkona. Walinga we yali akola ku geeti nga bamuyita Nkulu Dube. Sempata? Yes, bali bamuyita Dube. Bali bamuyita Dube. Kati nga agulawo. Bagula geeti agenda olaba abasirikale basooka kuyingira bana. Nga bayingira nga bamugamba batugambye tujje twaze ennyumba eno mulimu bye tunoonya. Nga mubuuza munoonya ki? Tiffe batukkiriza okujja okwaza ki? Mama amwe yasetingira kafeera abantu. Nga mama ziwuliza kyenkunyumiza nga mama ali mu nnyumba yeebase. Abasirikale abo ne bajja. Ne bajja ne babagulira. Naye yeefudde yeebase. Kyengamba nti yali yeefudde. Yeebase. Kati ono yasooka kugulira abasirikale bana. Agenda olaba nga abasirikale bayiise ekikomera kyonna kijjudde ki? Basirikale. Nga baaza ennyumba. Bwe baaza ennyumba batuuke n'okwonoona genereeta. Omukyala avaayo mu kisenge. Kibaga nti ekiwemula omugagga kusasa mantula. Omukyala bw'avaayo mu kisenge bano abantu abazze nga yali tabamanyi. Nga bw'agamba yali tabamanyi. Mwe mwavaamu eyamubuuza naawe obwedde oli eno. Kati gwe obwo sensinga ofuna ansa ki? Naawe obwedde oli wano. Tuyingiriddwa. Abazigu batuyingiridde. Ate ku muzigu kuliko akumanyi. Ate abuuzizza nti naawe obwedde oli eno. Lwaki tewatubuulidde ne tutajja? Era ndowooza ye ansa gye yali ategeeza. Bali tugambe ne tujja oluvannyuma obyonoonye. Ani yawulira nga bagamba nti naawe obwedde oli wano? Waliwo eyawulira. Ku baali babeeraawo wennyini. Era buli omu n'asigala nga awoniikiridde. Olwo nga taata wammwe aliwo ekyo yakiwulira? Nga taata ali bweru. Era we yava n'akuba luno oluyimba nga n'amaviivi gwenfukamidde. Ndajanira gwennyini byonna. Ekitegeera? Ne bamulumiriza ebisigala by'abafu munnange. Nga kyavako oyo omulungi ennyo maama waffe omubwati. Maama omubwati bannange ataazaala ng'alina akavuyo. Maama omubwati ataazaala yibambye. Naye kirungi yazaala ebbali. Ate kirungi ne gwe yazaala mukazi. Omanyi buli kintu kye tukola ky'okola kirina okuba n'amagoba. Ekitegeera? Empeera yo olina okugifuna. Wali olabyeyo asiga ebijanjalo n'akungula soya? Kizibu. Ky'osiga ky'okungula. Bw'otusigira soya era ojja kungula. Ffene mukwano. Era abayimiridde mu kintu kino ekyo tutabula. Nga maama ne banne guruupu ye gy'ali nayo. Naye kaakati maama amuvinge ono kubanga ebibye byaggwa. Kati olaba abaleke mmwe ng'abaana talina nawe abiyingiriramu. Kati agamba abiyingiramu ng'ani era atya? Abiyingiramu alina ensonga lwaki abiyingiramu. Lwaki? Kubanga maama asigalirwe kwebuuzibwako. Alina bye yeezibika. Eby'omugenzi. Kati abantu abeezibika eby'omugenzi nno bangi. Okategeera? Bangi. Bamanyi singa wanaavaayo abaana abalala. Muyinza obbaamu abaana abazibu ne batandika okubabanja. Okubatabukira. Oluusi nga nekiyeezibika yakitunda. Okategeera? Kati y'ensonga lwaki alina olwanyisa obutaswala. Ebyama tebivaayo.
kati atudde ku byamaawo bimwokya amanyi sawa yena bisobola obba omukali bikola ki nebitabuka yeyo ensonga emulemezaawo n'asigala ng'ayimiridde ku baana bali abana abeesibako ekimuyimiriza ku baana bali abana maama waffe ye boosi bali be bakozi abagamba kati mutunde egindi mumpaako mmeka nze naliwo manyi endagaano gyeri manyi kino manyi kiri kutegedde kati yebimu ku bikyamulemezaamu munnange ekyo kibi nnyo si mawulire malungi abalungi abatulaba olunaku olwaleero tulina Stella ono nga bw'omulaba omukyala mumubuusizza amaaso mumwogeredde ebigambo mumugamba agenda afumbirwe ewa obufumbo olaba nammwe bannaye bubalemye kati Stella mumusindika agendewa baneka mbabulira abantu abamu bali mu bufumbo lwa nsonga tebalina na gye babeera obufumbo si bwangu naye kati ye omwana akulidde awo amanyidde obulamu bwo bwonna omazeewo emyaka emeka bukyanga obeerawo ebugonja bukyanga ntandika obeera ebugonja esigwe gattagattamu natandika obeera ewaka mu maka n'emyaka 14 esaawa zino n'emyaka 32 myaka kumpi nga 21 plus I'm so sorry kati Stella ogenda kuzzaako ki awo oluvannyuma nga results zimaze okuvaayo baganda bo baakugamba ki baganda bange nagawa nalaba yawerera mu mawulire naye takkubiranga kasimu kugamba sirina namba naye kyondowooza naye talina yange wabula bakubira chairman ne bamugamba Stella mugamba ave ewaka chairman n'abagamba sijja sobola nze mugoba mujje mumwegobere nagawa mukwano mukazi munno omuddiremu bino byansi kankubuulire taata we yali musajja w'amaanyi ng'ensi emutya ng'ayimba n'ajjuza ebisaawe naye kati twogerako mwogere tubadde tukusaba mukwano kakkane omwana ono ow'obuwala omuwulirize ensonga ze tomala gakola decision bw'otyo oli mukyala ate oli muzadde kyemmanyi naawe ogenda kera ku makyanga ozadde kyokola si kirungi yadde n'akamu n'akeddagala ng'agenda ewa chairman ng'agamba chairman akugambe nti oveewo awaka ogende nveewo ŋŋende kikiri kye nagambye nti newaba mupangisa bamuwaayo akadde era omuwaayo akadde n'asetinga obulamu wazaalayo ku baana abaana nnina wabazaalira awo waka abasajja tewabapekereza bakuwasa esiiti banaye esiiti abasajja oba wafumbirwa n'ovaayo ng'ogamba akasita nina ewaffe kanzira ewaffe omanyi n'okuba n'ewaffe olwakituyiatukana ofumbirwa gamba abazadde bange gye bali ekitanda kyange gye kiri ewaka naagenda nenneebaka ate paakingi y'emmotoka ennaku zino abawala wetuva yayewaka tufuna ssente ng'olina n'emmotoka aka ŋŋende mpaakinga ewaffe paakingi yo tekyaliwo kati waliwo z'abanno I'm so sorry Stella kaakati nyumiza ku bufumbo bwe wafumbirwako sitole z'obufumbo mukwano n'ovaayo nga bigaana ngolooza wano tebabimanyi nina byesaagala nakwogerako ng'ebyobufumbo kikiggwe abasajja b'ebukunja eyo baakugala banja tubuulire tubayiseeko kibooko nedda ekyo tukireke segomba kwogera ku laavu segomba kwogera ku bufumbo I'm so sorry. Nabirekera mukama. It is okusobolera kujajenga. Atandika bulamu bupya. Nsa Allah akwanguyize. Kaakati kishenyo ky'osinga okwagala abantu bakuyambeze. Wadde omuzindaalo nga mukyala munno. Kankusabire n'abantu abalala bakuwe ku muzindaalo kubanga bo bayinza obba balina n'ebibuuzo bingi nnyo baagala okubuuza ate okusingako omuzindaalo. Nze nsaba abantu kunnyamba nfune kugamba wenzira kuba essaawa zino ne mu kugobaganyizibwa ate munnaye tebakomye kungobaganya kukubira chairman nali mu tawuni eno nali wasenga ngenda okuddayo nga basetinze nagawandoza yasetinga nyina saamanya nagenda ewa chairman
namugaa Stella yampagalidde jambiya. Mpa ebbaluwa ngende ku poliisi. Chairman n'amugamba mulina entalo n'abaana abo. Sisobola kuwa bbaluwa nga n'omwana gw'ogamba teyasuze ku kyalo. Omukyala yakozesa empaka n'agenda ku poliisi n'awaaba. Ne bamuwa n'ebbaluwa empita ku poliisi n'agitwalira chairman. Chairman n'ampita n'agindaga. Era naye yaŋŋamba ekintu ekiranga bawandiisa z'amagezi n'obaviira kuba bayinza okukusukkako kati. Bw'olaba batuuse ku sseeri kujwetekako ky'otaabadde nawe bayinza okukusukkako. N'obuwala nagawa otabuse. Naye empalana z'abaana mu famire zibaamu kankubuulire. Ate bwe kijja nga temwazaalibwa maama y'omu ate kisukka. Muli bubbi bwa nkukunala. Kati omanyi kye bafa lwaki baagala nnyo nva ewaka? Baagala batunde awo waka bakalambuzaawo ogutali gumu egitali ebiri. Bagenda tunda taata waabwe bamuleke ng'akunamidde mu kati. Kaakati ogwo omuti we baamuziika taata wammwe gwe wabadde onnyumizaako kuba tewagumaliddeyo. Wewe wansi we baamuziika mu muyembe. Era we yalama bamuziike. Kati baagala batunde balekewo just ako akayembe. Era ndowooza baagala batunde balekewo akayumba mu yeebase. N'amaka gali bagatunde. Ndowooza bafune emirembe munaaye. Lwaki abantu bagamba nti olina empisa embi? Bakusiza ekifaananyi ekibi. Bafubye okunsiga ekifaananyi ekibi. I'm so sorry. Kakati tukuyambe tutya wano ng'abakyala bano. Kuno ku kyana yange kubako abakyala abalaba ng'asooka okukubira kasimu, asooka okuyiya. Kale tuwaŋŋana ku magezi era nga bulijjo. Kati nze essaawa zino eno kye tubadde tuliko ffe nga famire. Naba n'abaana abalala. Kuba nze njagala nnyo okulwanirira ne bannange nga tusaba abantu batuyambeko tufuneyo ettaka ne bwe zibayika 2 oba 3 oba 1 we tumanya nti kino kye kijja kyaffe. Kuba mu butuufu okufa tekulaga. Musobola ogamba nti tujja kukola twetetenkanye paka tulifunira tufune ekijja. Wakati awo munnammwe n'abava ku maaso. Kati olaba bali baatugambye n'omwana ow'emyezi 6 tumuggyewo. Kati watya ng'ate mututteyo omulala tezibajjambiya baba tebagenda kumutugobya. Kati kye tusaba kutuyambako tufune ekijja. Kaakati jetaka wabadde waliramuzaako nga mwalifunye liba lya ssente nga mmeka? Tulina we twalamuzaako zabadde yiika 3 nga batugamba buli yiika bagikoma miliyoni 3. Buli yiika miliyoni 3? Nga ogulidde mu ttaka. Kitegedde? Kaakati musooke mufuneko emu. Abantu banasoosonda ezo zonna miliyoni 10 mu something. Ezo zonna yiika maama muli abantu kaŋŋambe nga 10. Bagenda baziika ku ezo zonna yiika. Yadde banaazaala abaana nabo banaagira banaakola ne bagezaawo. Anti olaba munaye bw'ojja mu bino ebyamawulire nze kye mmanyi okuvaawo amangu abantu tobatikka nnyo omugugu kuba kati ettaka lyafuuka lya layisi. Waliyo n'abantu abatunda estates eyo mu byalo. Osobola ofuna ne yiika kaŋŋambe miliyoni nga 10 n'ogamba kanzire Masaka oba kankyuse nzire eno. Naye njagala okubuuza Stella bano Seeka bwe mba njogera saagala kuwuliza webale nnyo. Stella njagala okumanya Abaganda bo balwaniridde oyagala nnyo bbeera mu bulamu bwabwe bo baagala obbeera naawe? Kuba ndabanga buli omu ali ku lulwe. Baganda bange bo baagala obbeera nange. Bano nga we twasosolebwa. Kaakati ono nga muwanguzi gwe baasondedde ssente. Mukolagana muwuliziganya? Muwanguzi tuwuliziganya naye essaawa zino siyinza kulimba kikyali. Maama we mukolagana bulungi biki ebyo? Maama wa muwanguzi. Kati muwanguzi ffe mukulaba muwanguzi twamulabanga ye.
Tewamulabanga ne nnyina. Tetwamulaba na ani yamuleeta yajja yeeleese? Ye yajjanga ye najja n'atunnyonnyola yatukira wa ssenga n'abeera nawo okwo. Naye ng'ewaabwe tetutuukangayo kumanya baŋŋanda ze nnyo kuba abadde ng'ajja n'atukyalirako n'akola ki? Agenda n'addayo. naye baamuleeta bulesi ng'abaana abalala. Bamuleeta bulesi. Kaakati twalabye ono omulala eyabadde n'ekirevu ng'alaga nti afaananira ddala omugenzi kitammwe. Yabaddeko ejjo ne ku live ya Bunoke nga bamuyimbisa ennyimba okufa obufi. Ono omwami nalabye waliwo famire eyavuddeyo ng'eri eyo Fort nga bamunoonya. Ate oyo ye yajja atya? Oyo omwami yatuukira nawaka ku nze mwennyini. Yajja n'omwami omu n'aŋŋamba kojjaawe. N'aŋŋamba nti mutabani wa kitaffe baamuzaala Fort. Era ye yaŋŋamba nti ewaabwe wa ebukojjaabwe. Ebukojjaabwe. Era gye yakulira naye n'atugamba mama we yafa. Kati nze sigoba mwana wa kitange. Nze bujja nkwaniriza kuba sinze nkola DNA. Sinze nkebera obugere. Oli ssenga w'abaana oli mwana. Ndi mwana. Bali basenga be balina okukola ekyo. Kati nze era olwajja nemwaniriza nemwanjulira basenga. Kati ekyo ekyokuba nti alina famire ye eri siyinza kuba nganera kyenkimanyiiko. Nange yabadde surprise. Mwana yabadde surprise okulaba nti bamunoonya. Okulaba nti bamunoonya. Naye ate era kino ekintu okiraba. Abalaba ekintu kino bakiraba ng'ekitono. Naye abalwanyisa ekintu kino bafuba okiteekamu amaanyi. Bali bafuna emitima oba bafuna mitima gye. Alina abaana bali abana. Naye ate afuba nga bw'asobola. Neeno mubeemu ababagwamu nga basobola obbega kikyemuzaako. Kuba baatuzuula nti buli ajja tukola ki? Twaniriza. Mwaniriza ate musobola ategeera mpulira nti tata amwalina omwana e Cairo. Tetusobola kutegeera naffe buli ajja mwamuwulirako ye? Muwulira nange nga bamwogerako. Okuva edda wamuwulirako? Obadde wakamuwulira kati? Badde nakamuwulira nze. Era siyinza kuga nti nina kyemumanyiiko. Naye basenga bo basobola okuba nga baali bamuwuliddeko. Abantu abo okimanyi ng'eriyo abamanyi abaana ba kitaffe abatuufu nga gye bali. Kaakati ono maneja mwami Kizito ye enkolagana yammwe naye eri etya? Ye agamba ki ku nsonga zino? Mwami Kizito simufeesingangako. Era tomulabangako? Mumanyi okuva emabega. Obadde omuwulira? Yalinga akola ne taata nga mumanyi kuba ffe twakula nga taata baakola nabo. Ne bw'ajja n'abantu mu mmotoka nga bali bameka oba bameka, buli gwakola naye aba taata, abasenga, abamaama. Okitegeera? Kale yabanjuliranga abakwano be nga banjulanga famire. Banayegaayo oyo twamusubya naye Allah amumuze emirembe. Gye nkomye okwogerako n'abantu abamuli ku lusegere n'ebyempulidde nyongedde okugwa mu laavu naye. Naye Mukama bambi amusaasire. Sigamba laavu erigwe gy'omanyi. Ngamba like neeyongedde okumwagala engeri gye yali era byonna ebyamwogerwako ebibi birina engeri nange ng'omuntu gye binkosaamu. Ngamba ye omusajja ono ngalayika yali bw'ati naye kati njagala nzizeeyo wali ewa maama wammwe abasirikale bazze awo ku bisigalirwa by'omufu ebyokuwaayiriza omugenzi taata wammwe nti yali musizi. Bazze bamulabye omukazi ki ekyaddako awo. Taata amwe bamutwala ku poliisi, ennyumba baagyaza ne batasangamu kintu. Ennyumba baagyaza ne batasangamu kintu. Kigambibwa nga bo baali banoonya ssente. Nga baali tebanoonya mufu. Baali tebanoonya muntu. Omukazi namupangira lukwe lwa kumubba. Naye kino baakiteekawo kwegamba abantu butababuuza kikye baanonye. Okategedde? Kwe kumusalako ekigambo nti musezi.
bwekityo bwekyali bantu obutababuuza ki kye baanonye kati kwegamba poliisi y'e Bukonja yali eyagala kubba mugenzi ekyo kiggwe kikambwe ebintu byensi bwe bityo bwe biba. I'm so sorry Stella, kaakati muzzaako kimwe ng'abaana era abeera ayagadde okukuwaayo kyakuwadde akiyiseko ki? Abeera ayagadde okumpaayo kyampadde. Essimu njirina. Gisome. 07 52 92 47 73 eri mu mannya ga Nannyonjo. Eddemu. 07 52 92 47 73. Okay. Abalungi abatulaba omwana ow'obuwala sigenda musima nnyo saagala mugambe nti namwokesezza naye nga bwe bityo bwe biri nga bwe bubiwulidde. Yeetaaga obuyambi kati obeerawo otya Stella okola? Nkola. Wali olima? Naye ne bakulemesa okulima. Kati okola ki? Era nnima. Olima. Bupangisa wennimira. Nensobola okubanga. Bane Stella kankusabire Allah akuviireyo kuba bannaye ebintu by'ensi bino obiraba. Si bwe tubipanga si bwe biba. Oyinza okulowooza nti bannaye nze olw'okuba ndi mwana wagundi nja kubeera bwe nti bannaye ne bigaana. Bigaana era nze ntegeera buli muntu. Kati gwe tewagabanako ku kigundi ku kitone kya kuyimba. Ganda wange ebintu by'oyimba nsobola naye nali situtekanga mu maanyi. Tewakissaamu maanyi. Waliwo n'omwami gwe twalabye alina enviiri eza sitwiti. Kati ate oyo ye yavaawa? Bannange awulira kati tugenda kunyonyode ne ngamba nti omuntu azannya omuzannyo guno mugezi nnyo kyemba nkunnyonnyola. Omuntu azannya omuzannyo guno ye yajja bugulu. Olunaku lwe baatuggyako DNA Lwe yajja naye enkeera. Mbuno bajjajja baamuloosa ne bamugamba mbu awo we walina okubeera nga kitaawe waali ali Bukunja agende yamulimeko. Alina obujulizi obulaga nti baamuloosa. Tewabiwulira? Ow'ekirooto awa obujulizi mu kooti. Mbu omugenzi yamuloosa. Kati tumanyidde ku kintu yamuloosa. Ekirooto era tosobola kikebera bakugamba bugambi nti ndoosi. Basimya tulinamu nno abaloota si oyo yekka. Bayitirivu nnyo. Kwegamba abaana ba Kafeero bonna baloota. Basekalootera? Balimu babiri baloota bali basatu. Mulimu akawala n'abalenzi babiri bwe baloota buloosa ebika byabwe. Ekyo sina kiyinza bookerako. Oba straight ye bannaaye. Gwe manya ekintu kimu. Omusajja straight oyo ngenda munoonyaako screen. Manya ekintu kimu. Njagala nnyinyonnyole. Mulimu omuntu ajja mu famire eno ng'anoonya masannyalaze. Oyo wa straight ndaba ayimba kati ayinza obba nga yali anoonya wakola ki? Muyimbi. Waayitira. Wakategedde. N'agaaka neerippe ku famire. Ne mubaamu ajja ali ku mulimu gwe nga azze kubega kikimuzzaako. Kati ate ne mubaamu ajja nga azze lwa bulumi bw'alina ku mutima. Nti nnoonya kika. Nga kyayogera akitegeeza. Kati abantu abo basatu okubaawula oggyemu omutuufu bazibu baakwawula. Kale abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mbadde ne Stella olunaku olwaleero ono ye muwala w'omugezi Poojo Kafeero ate nga essaawa eno DNA egamba nti si muwala we naye era asigala muwala we kuba aludde nga muwala we. Ffe bwe tutyo munaye wetumanyi kubanga kati ffe ng'Abannayuganda tetuli bamativu ku DNA ezo. Nze kyemumanyi ku Uganda baali tulaze abasawo baalivuddeyo ne boogera ne babatunuza mu kamera ne batulaga empapula ne batulaga ffe twalabako omusajja eyali akola DNA. Teeka kakkana ampereza abantu. Abatulaba naye abantu tebaali bamativu ne DNA era kyovola nti emboozi eno eprolonginze ekyagenda mu maaso tweyongera okumanya amazima galiwa. Naye nga Stella wano waatudde ayagala buyambi bwa kufuna we babaziika lwakubanga Stella
sente zayagala nnyingiko siite. Oyagala nga sente mmeka? Kye batufunira kwe mutandikira basenga tusobola okweyiyayiya mpola. Abantu bagambe saba abakyala banno bakulaba n'abaami abaagala okukuwaza bajje bakutwala abali Amerika. Waliyo eyo abasajja abali mu Amerika nga banoonya abakyala b'ebukunja, abakyala abaakuzibwa. Ge mazima omuntu agamazima embeerako ne muwala wa Kafeere byange biwedde. Nange bannayuganda bamama batata basenga tusaba kutuyamba kuba omuntu tosobola beerawo nga toyina kijja. Tusaba ku buyambi batuyambeko, tusaba kutukwatirako. Ayina kayina konna tutuliko kyoba ki tumweyanza. Amina. Abalungi abatwayeze Hadija Kigozi mubale kutama bale kusubscribinga mujje tuyambagane tuyambe ku stero ono. Bruno K wamugambye akukyazeeko ku channel ye. Bruno K yangamba ajja kumpita. Bruno K yasondera abantu ssente mu ggwanga. Yagamba ajja kuyita. Yangamba ajja kumpita naye ate ngenda kuddamu mukubireko leero. Mukubireko bambi tomusuulirira. Ayinza okugamba nti ate kati wagenze ku channel ya Hadija genda bakuyambe yanti munaye byaba bulogo obimanyi. Naye nga tewali buzibu bwonna Bruno omwana ow'obuwala mukyazeeko. Yes, mukyazeeko omwana ono. Abakyala mutunule mu nsonga z'omwana ono. Yadde nga mwagamba omwana agenda afumbirwe naye bannange ebintu by'obufumbo si byangu. Tuba n'abamu ku mmwe era temulina bafumbo mubimanyi. Siyana abantu bulijjo bafumbirwa naye eby'obufumbo byo nga byo si byangu. Wamma mbajjukiza Lwamato Estates Management nga baneno bali responsible for rent collection and managing your properties. Gwe wenna alina property oba essimu gamba nti Wamato hello njagala kumanagingira property yange. Bajja kukollectingira rent oba mukuwe mbudde nga teweereeze na mupangisa yonna. Bajja kumanagingira ekizimbe kyo naawe osiime nga kw'otadde okukiyonja security buli kimu ba making sure nti kiri mu place. Beba Wamato Estates Management banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu obeere nga obakubirako. Ngenda kusembyayo aba Glamour Aesthetics nga baneeno it's a medical clinic bakola ku nsusu. Dr. Sarah akugamba nti mukubire ku ssimu ajja kukolako. Abalina wrinkles bunsanyisa okukulaba muneeno ng'oyagala kulabika ng'omwana omuto. Ebyo dokita abigonza ate abimala. Ebeera empisa egi toddamu kulaba ku nkanyanya. Nabagamba tewaliyo kizigo kisobola kujjamu nkanyanya. Ekyo tekiriiyo. Naye ng'ate Dr. Sarah ayina eddagala lyakuwa alikuba mu skin yo ne yeetereeza. Abagala zi IV glutathione aziyina, abagala okuglowinga, okushininga, okweruka byonna bikolako. Kaakati mmwe abakyala abaagala ebbina, omanye ebbina ennaku zino lyatuleetera ebizibu ekisiggwe. Dr. Sarah akugamba nti genda bakube fillers ku bbina ng'eri surgical process gye bakukolako tebakusala wabula bakkuba empiso ebbina ne lizimba ne lyefiiringa ekisiggwe. Banaye bigulamu emyaka ne wegiba ebiri tewali buzibu. Eyo ye nnamba ekikuwandiikiddewo mukubireko omubuuze ebisingawo. Neyanza nnyo bakwano yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.